Gavumenti ya kuno eyimiriza entambula zonna ezigenda emitala w'amayanja nga kino kibotoddwa omukulisa w'ekikolwa ng'olukulu omukyala Rebecca Alitwala Kadaga bw'abadde aggulawo olutuula lwa Paalamenti akawungezi ka leero. We are happy that Uganda has not yet registered any cases, but all our neighbors have done so. So with immediate effect, travel outside the country is suspended, even within the African region and the East African region. Olutuula lwe lumu atangaza ddagala ery'okukolebwa omusawo Omumerica Professor Sarfaraz Niaz ng'ono yakwataganyidda ne Munnayuganda Mathias Magola okulaba ng'eddagala lino lireetebwa okwaba obwe mu nnaku 14. Ono okuvayo bw'ati kiddidde olunaku olw'ejjo okulangira eddagala lino abantu abatali bamu ne bamwambalira ku mikutu egitali gimu omwe n'ekibiina eky'aba abasawo ekya Uganda Medical Association ekivuddeyo olunaku olwaleero. Developed an effective advanced sanitizer that has been proven to kill the COVID-19 virus instantly. The viricidal tests were recently conducted in the US and Glasgow with a certificate for analysis showing the ability of the product to kill the virus in seconds. Actually, the trial in the USA is starting today of this item. Professor Niaz is the world's most prolific solo inventor of pharmaceutical patents, with more than 100 US patents. Ono awaliriziddwa okwanja ebitabo ebitali bimu ebiwandiikiddwa Professor Niaz era nga Minisita w'ebyensimbi David Bahati yabyanjiza. Ono era alaze nga bw'atasobola kukolagana n'abafere era n'alagira abakulira abasawo okwetonda olw'ebigambo byabwe okubadde akulira abasawo Dr. Richard Idro, Ssaabawandiisi waabwe Dr. Muheereza Mukuuzi awamu ne Dr. Misaki Wanyengera. I don't deal with quack, and I don't know whether there's any Ugandan scientist who has done that kind of work. This is a man who assisted President Obama to design the Obamacare. He's an advisor at the FDA of America now. So when a man says, I want you to stop spending money on drugs and make them yourself, what is the problem? So, no members, I wanted to have that clarification, and I do hope that these three doctors will actually have the courtesy to apologize for the press statement. Abaka batali bamu bawadde endowooza zaabwe ku kirwadde kino ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka corona. N'ekyo n'ono bw'aba alina kyanoonyereza tukyanirize wano tulina omuze okulowooza nti wano tewava birungi. Mbadde ntunuulira abaana ennaku zino abavumbudde tekinologi omupya ng'obalaba mu university eza wano bakoze ebintu by'otasuubira nti baali bikoze. N'olwekyo okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo tuwagire abantu baffe. Nze bwe mbeera nze bwe ndaba local investor yenna ng'azze kubanga security yeebeerawo nti singa oba tokoze kino yingira mabuusu bakuggalire. Naye ffe bwe tunaakubanga buli azze ne tumukuba kakati twagalayo ne innovator w'eddagala ly'enzige. We bamuleeta n'ow'enzige naye nga tumugamba nti oli owa coronavirus yazze gw'ow'enzige ogamba ki? Kubanga this is what they call cash inflow. Okumalamu amaanyi abantu abazze okubaako gye bazuula. Naffe mu Africa tusobola okuzuula. Naye wano omuddugavu yalowooza omuzungu yekka yazuula. Kati twemalamu amaanyi. So nze amakulu kye ŋŋamba abantu buli nsi zirwana ani asooka kuzuula ddagala. Kakati bwe tufunawo owaffe atandise tuwagire muwagire. Bwe tukoledde eggulire lino ng'abalwadde ba korona beeyongedde mu nsi yonna nga bali 18,833 wabula abaakafa bali 705 ate abasobodde okudda engulu bali 8,873. Eggwanga erya China likyasinza abalwadde nga likyalina abalwadde 8,891. Eggwanga erya Italy lirina abalwadde 2,748. Eggwanga erya Iran lirina abalwadde 1,669. Erya Spain likwata kyakuna n'abalwadde 1,149. South Korea ekwata kyakutaano n'abalwadde 832. Ate ku ssemazinga wa Africa naddala muvanjuba bwa Africa omuli eggwanga erya Tanzania erina omulwadde omu, eggwanga erya Somalia lirina omulwadde omu, eggwanga erya Democratic Republic of Congo lirina abalwadde 3, eggwanga erya Kenya liwezezza abalwadde 4, ate eggwanga erya Ethiopia lirina abalwadde 5, eggwanga erya Rwanda liwezezza abalwadde 7. Kigongo kulwa Channel 44 oluggulo.